So Nsambya, tuli Nsambya kati. Nsambya waliwo akazimbe wano ke bazimbe ka mutawaana nnyo mu Nsambya. Kawanvu kazibu kagenda okusinga mu Uganda obuwanvu. So this is Nsambya. Wansi waliwo American Embassy. Gaya bakyasinze okumma visa. Wano wona waliwo bantu nga bayina ebibajje. Museveni n'abawa express highway naye ndabanga abatandise okukomawo. Naye nga wano wona waliwo babibajje ne babaako express highway. N'olw'emputtu ate kati batandise kukomawo. Naye nga n'eriko express highway walungi wantu waabwe. Ebintu okusinga biteeka ku kkubo biragisa ebintu ebiva ku makubo ne biteeka nga tugamba mu showroom. Genda mu showroom yeeno ojja kufuna ekintu bwe kitu. So American Embassy eri awo. That's the American Embassy. Waliwo wakati abafu okubeera nga bafuna visa bagala genda America. Naye nga abaana bali wano Uganda bakoze sente empitirivu tebegomba genda wadde America. Baye ne wabeerawo ng'oli yagifuna n'afuna n'obutuuze n'akomawo n'agamba East or West, Cavendish, DFCU. Mulimu abaana abalina obutuuze naye ng'ebweru baavaayo dda. Ne waliwo n'alaba vidiyo eno ng'agamba naye mubutuufu Bulaaya mukooye njagala kudda Uganda n'ebeerera eyo. Katulina okusiima bye bakozeewo mu Kwaya General Hospital. Omuntu ali Bulaaya naye ng'amukooye nga nja kweddira Uganda tutuuse Kabalagala bwati bwali. Olugulu lujjuddeko Eritrea n'Abasomali. Eritreans n'Abasomali ne Basomalis ne bali mu bubuga buno. So this is Kabalagala. Kabalagala ali wano. Abasudani baali baleese omuliro mu Uganda naye kati ate bano baabalyawo. First of all tulina okuacceptinga nti Abasudani empisa zaabwe si nnungi. Abasudani empisa zammwe si nnungi. Kati Aberitrea babasinga empisa. Abasudani mwagala nnyo okulwana ate Aberitrea si balwanyi. Abasudani balimu emyerago, Aberitrea tebalina myerago. N'enkulaakulana bw'oba otunuulira enkulaakulanya nti Eritrea ne Sudan ani asinze okugatta ku Uganda. Aberitrea bagasse kinene ku Uganda okusinga Abasudani. Kuba ennyumba ze Gaba Road kati room emu etuuse emitwalo 7, studio room etuuse emitwalo 7. Then double room, that is kisenge ddiiro ne zibeera mu kamu 2. Waliwo n'owakamu ekitundu. So ku mulembe gw'Abasudani nga bayingidde wano tewaliwo mbeera bwetyo. Kati wano bakubye ekibaati bagenda kuzimbawo era ekintu nga kya mutawaana. Tewaliwo mbeera bwetyo nti waliwo area gye bagamba nti Abasudani baali wano ne badivopingawo. Tewaliwo. Naye regime ya Eritreans bwe baze ku Gaba Road olabira ddala nga enkulaakulana y'amaanyi n'ebizimbe bye bateekawo by'amaanyi. Oba woozimbira bo we bayingirira. So big up eri Aberitrea. Abasudani mulina okulongoosa mu mpisa zammwe. Ate wano mu kunyumya n'Abasudani balaba si babi. Niyo babiki ebyo bapangulula. Ogenda obulanga apangulukuse atandise kuyomba atandise kulwana. Mulimu we basootinga mpola mpola. Naye nga wano obodde onyumya naye tebalina buzibu. Tebalina buzibu wadde. Naye baagala nnyo okulwana. Ebidagala bye bakozesa bingi oba bakozesa nnyo ebintu ebipanguluza bingi simanyi na kumanya. Sudan yapangulukuka mangu. Ekitali ku Eritrean. Oba n'eddiini yeeno omuntu abeeramu n'eddiini. Kuba Abasudani
ku regimu yammwe tewaliwo nti muyina church ezo mugenze kusaba nti osanga abasudani bawo bagenze kusaba bangi naye Abeeritrea obasanga nga bagenze mu church nga bayitirivu obungi bagenze kusaba manyi n'eddiini eno erina engeri gyekumakumamu abantu n'obeera nga ensi oyina engeri gy'ogitunuuliramu naye ate bw'obeera toyinaamu ddiini ayina egubula asala forex bureau zeeyongedde nnyingi nnyo kuba Abeeritreans bangi nnyo abali ebweru kati baweereza families zaabwe ssente baziweereza ssente so enkulaakulana era bayeyongedde ddala forex bureau kugaba road zikolera ddala n'ebizimbe akati wano mu Kabalagala bingi biyitirivu obungi ebizimbe biyitirivu obungi mu Kabalagala byebazimba Kabalagala kyambuka ekigenda Muyenga waliwo ekizimbe ono kyebazimbye ono agenda kutega yategeze wano ssente empitirivu kiri mu ssenta yennyini ya Kabalagala kati oyinza okwesanga nga Abeeritrea kyonna bakikwata kyengaye nti bano abantu batugasseeko tebatutoddeeko naye Abasudani bannaye mulwana nnyo muyina embeera etategeerekeka muyina embeera etategeerekeka muyina okukyusa tugenda katutandise tuyingidde Kansanga Kabalagala Kansanga Bunga Soya byonna byekutte wamu byekutte wamu omuntu alina ekizimbe oba ennyumba ku luno oluguudo nga z'abapangisa oyo muwange ekitiibwa owa lwenti wamufuna mu budde ate lwenti w'oku luguudo luno ali waggulu nnyo lwenti wakuno ali waggulu nnyo 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 ne ploti zaako baziseera kati ku kkubo wano ku kkubo decimals 25 ojja zisanganga $30 ejja $1 n'ogenda waggulu wali akazimbe wano baali batundawo $20 ejja $1 era olina ajja n'agasasula n'atwalawo wano wali 17 decimals awo baali batundawo $20 aga $1 yamalira ekizimbe kye bayingirirawo ne bamuweerawo ssente tuli mu Kansanga Gagga Rose wuuyo bana bayina ssente baagala kumanya Kansanga omuzikiti gwe Kansanga guli awo munda then kano katale omuzikiti guguli eri
ogwe Kansanga then wano katale ke Kansanga wano wonna waaliwo abantu abaali bakolerawo ku kkubo baabagobawo bonna baagala tebaagala kulabawo omuntu n'omu fonna baabagobawo Kansanga bwati bwali then waliwo mall gye baateeka mu Kansanga wano ya UK mall yiyawo mu maaso nga mall ddala nnungi nnyo kukyaliko obuzimbe buno bwe balina okuggyako UK mall kizimbe neza mukiraba bwe yamalira bwati kyonna nga bakibuukinze dda kugamba omuntu ofuna n'amaanyi agazimba eno kugaba road ofuna amaanyi agazimba ebintu wokimalira bwoti naye waliwo area n'ozimba ennyumba z'abapangisa ate n'otandika gamba babuloka bannange ninayo ennyumba zange ezo ennyumba zange eyo nzipangisa karamel kugamba nti oba oggwamu amaanyi kyekikkirira paka erukuli International University of East Africa eriawo International University of East Africa lw'aba foreigners olabanga ebintu byabo bya bbeeyi buli kintu kyonna kibeera kya bbeeyi ekiri ku kkubo lino era bw'obuuza omuntu yenna ali ku Gaba road n'omugamba abaforeina oboogerako ki ajja gamba beeyongere kujja beyongere kujja ate mu reality lwakuba abantu tebakiraba naye buli bw'obeera ne ba foreigners mu nsi bw'oyongera n'okubeera nga ofuna ebintu opportunities zibeera nnyingi nnyo naye bw'omubeera nga muli bannansi tewabeera magezi eva mubeera mulowooza kintu kyekimu naye bwemufunamu ba foreigners kibayambako okulaakulana so nze omu kubawagira nti ba foreigners bajje mu Uganda ng'omuntu oyinza okubeera ng'oli omu ku batakiwagira naye nga naawe ate mu nsi mwoli siiyo so foreigners ffe tuba welcoming okubeera nga bajja enkulaakulana yeeyongera mu maaso naye osanga oli ng'avuma aba foreigners tayagala ba foreigners naye ng'ate naye tali mu Uganda ali mu nsi ndala kati n'omugamba gwe okolayo ki mu nsi eyo komawo wano Uganda naye nga bwe mumanya ba Eritreans n'amawanga amalala kye bakoze kuno Gaba road enkulaakulana yaako ya waggulu nnyo so mu maaso awo mujja kulaba nga abatazimbye we ugenda okuyita Jinja Express Highway wano we batazimbye wano we wagenda okubeera nga wayita Jinja Express Highway so tebugamba awo nga tebazimbyewo awo wonna ng'ekkubo riva liyitamu ne Kabuuma ne ligenda Salama road awo ekkubo ligenda okubeera nga liyita so wano bayitawo ku Soya tutuuse ku Soya mayire eno yonna yonna ya mwami gwe bayita mwami Nadduli Kibaale Nadduli Kibaale wano wonna ttaka lirye Nadduli Kibaale ttaka lino lyonna lirye buli ayagala okwegula aba ayina genda wuwe neyeegula ligendera ddala paka Qualix wano wonna wamuweebwa Kabaka Nadduli Kibaale wonna wowe bayitawo ku Soya
soya. Bagala genda kusooka tulabe Man U ekuba Tottenham. Leero Man U egenda kuba Tottenham ekitasuubirwa. So omupiira leero ngenda gulabira ku Bunga Sport Center. Ngenda okubeera nga ndabira omupiira. Gwa Man U ng'akuba kuba balowooza nti Man U bagenda kuba nkube naye mugenda kwewuunya nga Tottenham bagigalamizza wansi. Problem ya Man U ye kakooki ako balina okukajjamu oba balina contract gye basayininga naye bamuggyemu lwansonga alina ebintu byakolera ddala n'olaba nga acyankalanya bucyankalanya oba asiba akapapula alabika abeetinga n'olabira ddala ng'omupiira gubadde gugenda mu maaso n'agaana n'asikamu abaana badifenda n'abaddamu. Waliwo ng'omupiira gwe yajjamu Fernandez n'ajjamu ne Maguire n'ogaba nayo omusajja ali kuki era okukakana nga Man U bagikubye. So Gaba Road bwetyo bwebadde. Gaba Road bwetyo bwebadde from Kabalagala. Enkulaakulana mbagambe y'amaanyi naye nga mostly reetedwa aba foreigners kuba bo bagula ate bagulira waggulu. N'ebintu bye bateekawo oba obiraba nga bya mulembemu twalizo wamu. So big up the Eritreans. Then Sudanese mutereze empisa zammwe. Temuli bantu babi naye mulwana nnyo. Muve mu bintu by'okulwana. Mudde ku bintu by'okkola. Ola abo Eritrea buno busajja bukozi. Naye Abasudani mukyabula mukko. So that's it for today. Tukome wano ku Starbex eri buli wamu. Oba ani nanyiniyo naye nga yo yazze kulema.